Baddereva ba taxi mu paaka ya Usaafi balaze obutali bumativu olwa bannaabwe okujja mmotoka mu paaka ne basalawo okuziza ku luguudo n'okutondawo paaka ez'ekimpatira we batikira abasaabaze. Bano bagamba nti singa tewabaawo kikolebwa bagenda kusitukira mu lunaku olw'enkya okugoba baddereva bano abaziimula ekiragiro kya KCCA. Nga tuli wano omusajja n'akuwuubirako luutu 5 gw'olira ate ng'atwalira abasaabaze layisi ffenna baatugamba tudde eno baveeyo. Kati yesaawa tugenda kutoba nammwe 1 on 1 emmoroka tuzaagala mu Usaafi 2 twagala kola. Omwaka oguwedde ekitongole kya KCCA kyagoba emmotoka zonna ezikolera ku luguudo oludda Entebbe ne zizibwa mu paaka ya Usaafi nga bakulembeddwa Ali Ruchamuze omu ku babatwala boogedde engeri omulimu gyabwe gye guddiriddemu n'emirimu emirala egyetoolodde paaka olw'abantu obutayingira munda. Amasiteegi ne gasigalayo nga gamenya mateeka ng'ate abali mu mateeka bali mu mapaaka bakaaba. Abamu ku baddereeva bategeezezza nti mu kiseera kino bakeera kukuba lwali nga n'ebifo ebimu mu paaka bibeera bikalo. Teddemu emmotoka bazigobye ku makubo era okuva lwe zaddako tuli wano tusibanga bw'otulaba mamoloka nga bitudde abantu baddayo eri tebakyatambula. Bo abakola emirimu egy'enjawulo okuli n'abatundira mu katale ka Usaafi boogedde ku ngeri okufulumya mmotoka mu paaka gye kubakosaamu. Muno tebalina we bapaakinga paaka negaziyizibwa ne bava ku ekyo tetulina mataala. Amataala katubanga abali mu London ne bava ku ebyo security temala. Abasirikale okuva wano okutuuka eri ku paaka enkadde bajjudde. Tutuuse mu bifo ebyogerwako nga waliwo takisi ezitikkirayo. Olwo Jonathan Kiyingi ssentebe wa paaka emanyiddwa nga Kibaati ku ssaawa ya Queen naye n'ategeeza nti paaka yaabwe emanyiddwa mu mateeka nga n'ekyagiteesawo kyava mu baddereeva bennyini. Omuli ogwasooka bannaffe bali abava mu paaka enkadde baatugobagana eyo ffe muli bakumakubo ffe tojja basobola n'ebigabo byali bingi nnyo era bannange baakubwa abagamba nti abo baddeyo ku siteegi yaabwe ffe tetubaagala wano bagala tucyankalanya bucyankalanya naffe ne tubagamba nti bwe tuddayo temutulondoola buli omu abeere ku nkondo ki netukomawo wano. Agamba nti nabo beetegekedde abaana ab'eŋŋanga balimi kubeera nga balulunkana nnyo buli kaseera bino bitwale nga bw'otwala emidala gy'ennyaanya. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.